والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أكسوك وابينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكشف الله سبحانه وتعالى كما زوكم متندرزاكو n'okumusaba asse ebyengera bye n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nejjukiza nammwe ne mbajjukiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, era n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyatukubiriza nakyo. ala فلنتق الله ولنجاهد أنفسنا على ذلك. بناقب اليوم أتي الله سبحانه وتعالى إراب اليوم أروانكم تماغوي وبورياو agezeeko kutuukiriza ekyo. Tulaba mu lugendo lwaffe tutambula mu mbeera ezituusa omuntu mu kwesiima ne mu bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwannamaddala, oluvannyuma lw'okukulembera okulaba okwesiima okwekiguumaaza abantu kwe balowooza naye nga si bwe kiri. Okwesiima okwekiguumaaza kwe kwesiima abantu kwe balowooleza mu bintu ebisatu: kwe balowooleza mu byenfuna, n'okwo kwe balowooleza mu bitiibwa, ne kwe balowooleza mu ttutumu. Okwo kwakiguumaaza. Wabula okwesiima okwannamaddala, naddala ku bikwatagana n'ensimbi, njagala nnyo okukiddiŋŋana nga nkugamba era nga nange nejjukiza nti tomalibwangamu na kutwalibwa birowoozo byo na kunuuka ng'olabye omuntu alina ebyenfuna, okuggyako omuntu alina ebitende ebisatu. Alina ebitende ebisatu, oyo ye tumwegomba era ne tumwenyumiririzaamu, nga nakyo ekitonde ekisooka kwe kubeera nga alina ebyenfuna ebyo by'olaba ebikunuusa, okunuuka.
n'oggwamu osobola n'okukwata ku ttama nga weewuunya omuntu ebintu by'olabye byakola atya byalina mu obwo bugazi Allah bw'aba agaziyirizza nabwo omuntu. Akakwakuliza akasooka ekyo kikolebwa ku muntu nga musiraamu ddala mu bwennyini bw'obusiraamu. Amma bw'olabanga ebyenfuna biri mu mikono gy'omuntu nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oba nga ali mu basiraamu naye abonoonefu, fala tu'jibuka amwaluhum, ebyenfuna bye ebikutwaliranga birowoozo. Ekyokubiri bwe kubeera nga omuntu alina ebyenfuna takoma kubeera nti musiraamu, wabula ateekeddwa okubeera nga ebyenfuna bye bya halal. Ebyenfuna bye byaki? Bya halal, nga biva mu makubo matuufu. Bw'olabanga omusiraamu ng'alina ebyenfuna ebiva mu makubo amatuufu, masha Allah. Wa hadha, ekyo nakyo kigambo kinene, kubanga mu'zamu nnaas bal aktharuhum, bangi abantu abasinga obungi ebyenfuna byabwe min al haram. Fana'udhu billahi min dhalik. Ekyokusatu, okubeera kw'omusiraamu, omuntu nga musiraamu n'okubeera kwe n'ebyenfuna nga bya halaali tekimala kumwegomba, wabula tumwegomba senga nga tulabye ng'ebyenfuna ebyo Allah byamuwadde ng'abyeyambisa era ng'abikozesa okubeera ng'akola emirimu emituufu egimutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Amma al-muslim, omusiraamu oyo Allah gwawadde emaali eya halal aye n'agimuwa mu bungi, naye nga mwana wattu akola byasanze, akuŋŋaanya nsi, fahadha hadduhu ad-dunya, oyo omugabo gw'ensi tatumalira nnyo budde. Dharuhu yaakul wa yatamatta, muleke alye yeyagale, naye mataa'u dunya qalil. Ebyo byokweyagala abantu bye beeyagala nabyo mu nsi bya mungu oba temuli nnyo makulu. Ne kibeera omuntu gwe twegomba ebyenfuna bye yoyo gwe tulaba ng'afuba okubeera nga abikolamu era ng'avuganya era nga yatasabaq ila alkhairat, ng'avuganya okukulembera mu kukola obuki, mu kukola obulungi obumutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Amma saadatu alhaqiqiya, okuyitamu n'okwesiima okwannama ddala, kwekwo omuntu kwawangaala nakwo mu busiraamu bwe, mu ddiini ye, era nga obuwangaazi bwawangaala tebujja kukoma kubeera nga bumuviiramu obulungi ku nsi, wabula nga empangaala eyo gy'olaba awangaala ng'egenda mumuviiramu empangaala y'okunkomerero oyo ey'olubeerera ng'agenda kubeera bulungi. Era ekituusa oba embeera etuusa ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yaginyonyola mu Qur'an, n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agitulambikira. Ebyo nno biri mu bino wammanga bye tugezaako okunokolayo kimu ku kinne waakyo oluvannyuma lwa kinne waakyo. Ekisooka, abantu abeesiimye mu nsi muno bw'oba oyagala kubeera mu bo era abayiseemu, mwenno ab'olunyaanyimbe be muyita abali successful mu nsi. Ab'olunyaanyimbe mubayita bali successful, ate eno mu Luwarabu babayita basuada, babayita as-suada oba al-muflihun, mwana wattu abeesiimye
bayina bino wammanga era gano ge makuba agabatuusa mu kwesiima. Ekisooka tahqiqul iman billah, tahqiqul iman billah, mwana wattu kwe kukakasiza ddala okwannama ddala engeri gye bakkirizaamu Allah subhanahu wa ta'ala, bamukkiriza mu bwennyini bw'okumukkiriza, obukkiriza obwannama ddala. Obukkiriza obwannama ddala bwe butuusa omuntu abulina mu nsi aba yeesiimye, era bwe bugenda okubeera ng'okwesiima kwe tekukoma kuno ku nsi kwokka, wabula n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi, n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi agenda kubeera mirembe, era kubeera mirembe. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna. Abantu abalina obukkiriza mwana wattu beesiimye nti obukkiriza obwo bwe bubagenda okubatuusa mu kwesiima. fanasalu llaha an yaj'alana min almu'minin. ekyokubiri sa'yuhum fi al'amali as-salih, omuntu okubeera nga mu busiraamu bwe, mu bukkiriza bwe, ng'agezaako okubeera ng'akola emirimu emituufu. Ekigambo ekyokubiri ekituusa omuntu mu kwesiima ku nsi ye ne ku nkomerero ye kwe kubeera nga mu busiraamu bwe, mu bukkiriza bwe, agezaako okukoleramu emirimu emituufu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abantu bali mu loss, wal asri innal insana lafi khusr. Abantu bali mu loss okujjako abantu abalina ebintu ebibiri, yagamba nti illa alladhina amanu, kujjako abalina obuki, abalina obukkiriza, abalina obukkiriza, abafunye obukkiriza obutuufu mu nsi. Kyokka ekyo kimala la, wa amilu salihat, wa amilu as-salihat, mu bukkiriza bwabwe nga bafuba ne bakoleramu emirimu emituufu. amma alladhina yu'minuna, naye abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatakasalun, ane bamala ne babeera bagayaavu abatafaayo ku kukola mirimu mituufu, mwana wattu yawma idhin la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Olunaku lw'enkomerero teri mirembe ku muntu atafaayo okukolera mu bukkiriza bwe mirimu mituufu. man amila salihan, omuntu senga afaayo okukola emirimu emituufu, min dhakarin aw untha, abeera omusajja oba omukyala, wa huwa mu'minun, naye ng'ate mwana wattu agikola muki, agikola mu kkiriza. fal imanu wal a'malu saliha, obukkiriza n'okubeera ng'omuntu akolera mu bukkiriza bwe emirimu emituufu kyekituusa omuntu mu kwesiima, era kyekifuula omuntu ali successful eyayitamu mu nsi ne ku nkomerero. fahimtum? thalithan, ekyokusatu iqamatu salawat wal muhafazati alayha, okuyimirizaawo esswala n'okuzeekuumako. alfalahu wassaada fi iqamati salah, okwesiima n'okuyitamu bagala bange kuli mu kuyimirizaawo ki, kuyimirizaawo esswala. era Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi n'emigaso eminene egiri mu swala kyava tugamba nti hafizu ala salawati wassalati alwusta, mwekuume mwekwate butiribiri nga mwekwata ku swala ettaano. Mwekwate ku swala emirembe gyonna, essanyu lyonna, okuyitamu kwonna, mwana wattu kwekwata ku swala.
kyobolaba nga bwe baba tuyita okugenda eri esswala batugamba nti hayya ala ssala mujje eri esswala bwe bamala ne batugagaza oba ne batulaga obulungi bw'esswala batugamba nti hayya ala alfalahi hayya ala alfalah owange jangu eri embeera esswala gye tukugambye yerimu okwesiimakwo okuyitamuukwo emirembe gyo gyonna fi dduniya wal akhira kwekwata kuki kwekwata ku sswala twatunulira omulundi ogwayita nga waliyo ate abantu nga bo esswala mwana wattu tebagasa waliyo abantu nga bo esswala tebagasa balemererwa okwegasa n'esswala twalaba mu bo abatagisaalira ddala imtana'u an adaiha omuntu yenna eyagaana okuyimirizaawo esswala mwana wattu talina bwagenda kwegasa era talina bwagenda kubeera mu bantu beesiimye wadde abayiseemu twalabayo abantu abagisaala mu ngeri ey'obulagajjavu mu butali biseera byayo n'abalala naye mu abo abatafuna kwesiima olw'esswala twalekayo abantu babika bibiri abasooka omuteeko ogusooka alladhina yusalluna riya'an wa sum'a alladhina yusallun abo abasaala lakin obuzibu obuli ku swala zaabwe kubeera nga tebazisaala bi ikhlasin tebazisaala na kubeera nti banoonya kusiimisa oyo abalagira okusaala wabula esswala zaabwe bazisaala bimaana yusalluuna basaala naye engeri gye basaalamu yerina obuki yolina obuzibu obumalirivu kwe basaalira yusalluuna riya'an basaala mu ngeri y'akabandabe wasum'a basaala mu ngeri y'ababawulire esswala y'omuntu yenna n'asaala omuntu amulabe oba n'agisaala ng'agisaala ku lwa Allah naye n'agirongoosa n'agiwunda naye engeri gy'agiwundamu lima yara min nadhari insanin olw'okuba amanyi nti waliwo amulaba ng'asaala fahadhihi ssala esswala ey'ekikula ekyo tegasa nannyiniyo esswala ey'ekikula ekyo tegasa nnyiniyo esswala egasa nnyiniyo yeeyo yokka omuntu gy'asadde lillahi tabaraka wa taala bikulli ikhlasin qul inna salati sola gye twogerako egasa omuntu yeeyo Allah agamba nti gamba nti esswala yange ayina ebirala bye yaleetaawo naye bwe yamala yagamba nti lillahi rabbil alamin swala yange ngisaala ku lwa Allah sigisaala ku lwa mwami sigisaala ku lwa mukyala sigisaala ku lwa mikwano gyange gyepangaala nagyo sigisaala lwa bakulembeze oba basomero sigisaala lwa bakama bange sigisaala lwa nsonga yonna wabula lillahi rabbil alamin swala ngisaala ku lwa Allah omulezi w'ebitonde la sharika lahu mu ngeri ey'okubeera nga siina kyengattaganya nakyo Allah wakati mu kusaala la sharika lahu engeri eyo wabidhalika umirtu bwatyo Allah bwe yandagira wabidhalika umirtu bwatyo Allah bwakulagira esswalayo etyoko kubanga ogisaala lillahi wahdahu la sharika lahu kakyo baana ate abatakasibwa swala bw'osanga mu suratul ma'un Allah yagamba tabaraka wa ta'ala tifawailun eri abadde atenda bulungi bwa swala naye ate bano agambye nti wailun okubonaabona n'okkaaba
n'ebiwoobe ne yaaye lilmusallina mwana wattu kijja kubeera kubasaala. Kati ate asaala agenda kukaaba, asaala ate agenda okubonaabona. Labudda nasal, tuteekwa okubuuza lwaki ate twandisuubidde nti ono esswala agisaala agenda kuwona, naye ate eyo ono emusuula busuuzi mu buzibu. Allah teyakirekaawo kyereere, ensonga yagituwa naga nti alladhina hum an salatihim saahuun, abo twabalaba basaala esswala mu ngeri ya bugayaavu. Agisaala neemalidde, agisaala waayagalidde, asaala muzaayagadde. Saahuun mulagajjavu mugayaavu, oyo twamulaba. Naye gwe twagala yaga nti alladhina hum yuraun, alladhina hum yuraun. Abantu abo basaala esswala mu ngeri y'ababalabe, basaala esswala mu ngeri y'akabandabe. Embeera eyo ya bulabe nnyo, embeera eyo ya bulabe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agitusaase. So muganda wange, kenenula, yonja, gira ddala mu mutima gwo akakwateko esswalayo n'ebitonde. Esswalayo tebeera n'akakwate konna n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min arriya an yaquma arrajulu fayusalli, era kiri mu riya omuntu okuyimirira n'asaala, wayuzayyinu salatahu, n'awunda esswalaye, lima yara min nazari nnasi ilayhi, olw'okuba alaba nga waliwo abakola batya, nga waliwo abamulaba. Fahimtum? Esswala makyazi tugamba nti esswala yetuusa omuntu mu kwesiima, naye y'ekika ekyo tetuusa muntu mu kwesiima. Wa akhiran, mwabo esswala beetagasa era beetatuusa mu kwesiima, be bantu abasaala esswala nga tebafuddeeyo kubeera nga yutqinuunahu, nga tebafuddeeyo kutwala buvunaanyizibwa kuyiga swala mu bwennyini bweteekeddwa okusaalibwamu, era ne bamala gagisaala. La yutqinuuna ma yuqra fiiha, tebafaayo kukuguka na kwekakasa bisomebwa mu swala zaabwe. Tebakomye ku ekyo, era ne babeera nga la yatma'innuuna, nga tebatebenkerera fi rukuu'ihi, mu nkutama zaayo n'evuunama zaayo wadde okuyimirira kwayo. Omuntu swalla 5 sinin, asaalidde emyaka 5, naye emyaka 5 yalemererwa okumasitalinga suratul Fatiha. La hawla wala quwwata illa billah. Emyaka 5 asaala buli kanaku swala 5 naye tasobola kusomera suratul Fatiha mu bwennyini bwayo. Unzuru ila hadha arrajul aw imra'a, tunuulira omusajja afaanana bw'atyo oba omukyala afaanagana bw'atyo. Omusajja oba omukyala asaalidde emyaka 10, asadde emyaka 10, naye mu myaka 10 la yujidu qira'ata at-tashahhud, wallahi tamanyi tashahhudi, tasobola kusoma attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله ممياك كم يوم مدوغة تسولا كسميكين تويتنا التجريزة، لكنه مجتهد كل الاجتهاد. أعقوبا نستقفما ينه وقلابا نغسال الصلاة تانو بلكنكو. انظر إلى الغفلة تنور يوم لك جابوبو فانا غنبو يبوتي وعدم المبالاة نوتفايو أرانو بسانا نونغا بايفو نادي كولي بسنينا ebitabo bye bakasoma tobibala. naye subhanallah nga yalemererwa tasahud tamanyi swala. هؤلاء الناس abantu abafaanagana obwe batyo ala hadar bali ku buzibu walema okuyiga eswala emyaka 10 ogisaala. walbaad abalala bagiyiga naye baagaana abawu baagaana kigaane munange eswala giwe ku budde ogenda okuyimirira alfatiha ogisome mu bwenyini bw'okugisoma ne bw'oba osomereddeko suratul ikhlas ogisome mu bimpi bwayo naye nga by'osoma bitegerekeka. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim. gwayogeraganya naye Allah bino gwabigamba ye Allah. naweeba suratul ikhlas gy'osoma gisome mu bwesimbu. bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. soma mu bwesimbu. naye insani asoma muswala notakkiriza nti kyasoma Qur'an, notakkiriza nti ali bayina yadayi rabbi, ali mu maaso ga Allah we. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka. ma lakum ايش هذا الصلاة؟ ايش هذا الصلاة يا ناس؟ والله هذه المخاطبة ejo geraganyayo tesana bashar tesana kwogeraganya naye muntu awange kiguli mbadde kugamba twale tugende kugondatakisa si ya muntu. fakaifa yaliqu billah egwanira ekyo okujogeraganya ne Allah kigwanira ekyo okujogeraganya ne Allah kyagwana baabitiibwa. tali muntu asobola kwogeraganya na muzadde we ng'ayogera bw'atyo. muzadde we basharu mithlak, muntu nga ggwe taliyo. era omuzadde asobola okubuuza ti owaaye gwasabuliza obadde ki? gwasabuliza oyo obadde ki? watara albashar n'olaba abantu nga bali mu maaso gaabo be baba nti baabitiibwa oba bakulembeze beewuunyisa engeri gye beeteekateeka bantu nga bo. naye obalaba oba ayogera mu maaso ga kabaka oba ayogera mu maaso ga pulezidenti oba ayogera namu oyo yenna gwolowooza nti gweowa ekitiibwa. olaba kaifa yatawaddaun bwe batendeka ebigambo byabwe nga bataddemu ensa n'empisa. naye idha waqafu amama rabbihim n'obalaba nga bayimirira mu maaso ga Allah ng'aliŋŋanga la shay nga kyobera Allah si kintu kiryawo kya mugaso. taraahum n'obalaba idha raka'u
basimba bwesimbi bakunambiriza mukunambiriza ya akhi alkarim walemererwa abasiramu osanga yomuntu ebbanga lyonna lyasaala دائما وابدا انا مسلم انا مسلم الله اكبر ربنا العظيم ربنا العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله والله هكذا يصلي كثير من الناس bwera tobangi mu bantu bwe basala osanga essola eraka ennya ng'agisaalidde mu ddakiika 2 ng'agisaalidde mu ddakiika 3 amaze tusaddeki bino tusaala Hudhaifa ونقول ما زوق سارة ناترككم مبالي فجاء رجل وصلى بعده فجنجنا سارور بنجمر إسارة يتري موسى يتري مكرو ويمالي لزنام يتا جاء مبوزات منذ كم تصلي وما زيد بانغا تشينغو سارة منذ كم تصلي وما زد بابا تشينغو سا نام قامت منذ 40 سنة منذ 40 نساري الدنيا كما كميانا جافا مقامت ما صليت منذ 40 سنة واتنغا قوانيا ويوغلكو eyo tewayumiririzaamu nti emaze emyaka 40 ng'osaala ekituufu kiri nti ma sallaita mundu 40 sana emyaka 40 tosaalangako myaka 40 tosaalangako kyava mugamba nti law mutta ala hadha walaw mutta ala hadha kaba kutanda n'ofiira ku nsaala eyo byenyagadde mu asaru eyo yagati law mutta ala hadha oba kussa kufiira ku nsaala eyo yamugati ma aflahta abada eswala eyo teyandibadde mu eswala ezo zikutukufunisa kwesiima mu maaso ga Allah ma aflahta abada baganda bange abasaala mu nsaala eyo Allah n'abagerera ne mufiira ku nsaala eyo lam tuflihu temugenda kwesiima لو مت على هذا ما أفلحت أبدا الله المستعان بقانا بانجي نبني نزل omuntu bw'osalawo okusaala gezaako okulaba ng'opafekitinga gezaako okulaba ng'engeri gy'osaalamu yeegwanidde eswala tugikomya ekyokuna omuntu ayagala okwesiima fi dunya wal akhira okwesiima kuli mu tilawatu lquran namba 4 omuntu ayagala okwesiima kuli mu quran okwesiima kw'omusiraamu yenna kuli mu quran qur'ani yeno Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako bingi
mu byo mu suratu Yunus obujulizi obulaga nti okwesiima kuli mu Qur'ani mu suratu Yunus aya okuva ku ya 5:7 mpaka ya 5:8 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha nnas abange mu abantu ekyewuunyisa bino yabigamba abantu bonna mu'minum abamukkiriza Allah wa kafiruhum n'abamuwakanya wa fajiruhum n'abonoonefu abagamba ki Allah akola gati ya ayuha nnas abange mu abantu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum يقول الشيخ ناصر السعدي يقول تعالى الله قام مرغبا للخلق nga yagazisa ebitonde bye في الإقبال على هذا الكتاب nga twagazisa nga tukubiriza okweyunira ennyo okweyunira al-iqbal okweyunira ekitabo kino al-Qur'anu al-Karim bidhikri awsafihi yakitwagazisa na kutubuulirira bitendo byakyo ebitendo al-hasana ebitendo ebirungi ad-daruriya lil-ibad omuddu yenna byatasobola kubeera nga abyesamba kyava mugamba faqal ya ayuha nnasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ay mujjiddwa ekyokwebuulirira nakyo okuva eri omulezi wammwe Allah ta'idukum kibabuulirira watunzirukum nekibeekesa ani al-a'mal al-mujiba lisaqati llah Qur'an yebabuulira nebeekesa ebikolwa n'ebigambo nga bw'oba obikoze bikutuusa ne bikukakasaako obusungu bwa Allah ebeera Qur'an al-muqtadiyatu li'iqabihi so nga ate bwe kakutanda n'ogwa mu byo ekiba kiddirira kuba kubeera nga Allah akubonereza watuhadhirukum anha Qur'an eno yebibeewaza n'ebibeekesa bibayani athariha wa mafasidiha ng'ebanyonnyola buli kimu n'obuufu bwakyo n'obubi bwakyo Qur'an wa shifaa'un lima fi sudur wa huwa hadha al-Qur'an Qur'an yajjanjaba obuzibu omuntu bw'ayinza okuba nga awulira mu kifuba kye Qur'an yajjanjaba obuzibu n'okuzitoowerebwa omuntu kwe yandibadde alina mu kifuba kye wa huwa hadha al-Qur'an shifaa'un lima fi sudur min amradi ash-shahawat ejjanjaba obwagazi bw'omutima endwadde z'obwagazi bw'emitima gyaffe aswaddatu an al-inqiyadi lish-shar'i mwana wattu obuyinza okulemesa okugoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amradu ash-shubuhat Allahu akbar Qur'ani eyamba omuntu okumujjanjaba wakati mu bibuzaabuza abantu gye babuzaabuzibwa omuntu asoma Qur'an n'afaayo okumanya amakulu gaayo yabeera ku bunnyonnyofu amanya nti ekyo tekikkirizibwa ekyo nedda si kituufu taba na bibuzaabuzibwa so nga ate shubuhat ne shahawat bulwadde twabusomaku wano emabega nga bwe businga okuvaako obubuze bw'abantu
كاغامة القادحة في العلم اليقيني فإنما فيه من المواعظ امبولي لنازل من القرآن والترغيب نريد الله بياتو غامبا نريد واغد سمو القرآن والترهيب نوكوك ساكو جوكو سانغا من القرآن والوعد ناري سوري زوامير من القرآن والوعيد مما يوجب للعبد بتوسق مدو الرغبة والرهبة ومتوسم القرآن بوافونه بيو أباكو نبيارون كانيرا أتا أباكو نبياتيا طبعا غان سورو موسي طبعا غان سورو أباكو أباين القرآن أباجي سوما نباما نياما كروكايو babako ne bamanya barela guided Qur'an yabagaidinga ku yabatekeddwa okukola ng'ate babikola balina bye baluubirira otuukako era Qur'an yebeekesa ne babaako bye baleka nga balina bye batya okubatuukako Qur'an وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير قرآن بمرو كسيكو موتو أقول كان يقرأ برونجي والرهبة من الشر ناسك متمكو أو كتيا إريري ونمتا على تكرر ما يرد إليه من معاني القرآن أروان يقبض النانا والله حق والله حق abantu abayinako bwe batuula ne basomebwanga amateeka ga Allah entakera bayina kutya mu mitima gyabwe bayina n'okuwunkana mu mitima gyabwe kwotayinza kusanga mu bantu batatuulako kusomebwa amateeka ga era neeyisa y'abantu abo ab'engeri ebbiri wallahi yanjawulo olaba abantu abalinako batuulako ne basoma engeri emwabanga akola ibaada nga yasola ensaala gyagisaalamu n'obulungi bwagisuumiramu mwana wattu n'okujagala akijja mu kujjukizibwa amateeka ga Allah n'abatafaayo obalabanga bw'aba tasadde talabanga alina ensonga gyakoze tewaliwo obuzibu kya bulijjo laisa fi qulubihim rahaba mitima gyabwe tegiri mu kutya wabula bulamu bwabwe bwa bulijjo kya bulijjo وهدى قرآن فالهدى هو العلم بالحق والعمل به قرآن يجقر نميا اليابتوك يوتك دوكولا قرآن يتصوم تكويسيما ofuna muyo okumanya okwanna maddala okw'amazima bw'omala okufuna ne kukusindika okubeera ng'okukolerako warahma وهدى ورحمة قرآن برمنا قرآن كساسرك الله ورحمة والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان وكساسرك بيبرونجي وموت واجد وكفنا والثواب العاجل إمبيرا الله زاموا والعاجل إزوبوا أنكوكوسي والعاجل نازو زاغن okufuna oluvanyuma lw'okuva mu nsi liman ihtada bihi kwoyo anaaba alungamye ne Qur'an falhuda ajallu lwasail bweranga Qur'ani omuntu mwafuna obulungamu
kitegeeza nti lyekkuba erisinga okubeera eryebbeeyi. warahma akmalu lmaqasid, ate empeera nekibeera ekiruubirirwa ekisinga okubeera ekyebbeeyi. walidhalika amara taala, yensonga lwaki allah yalagira n'agamba nti qul bifadlillah, qul bifadlillah, muhammadi bagambe takyali mu nsi. fe tusoma Qur'an, bwe tusoma naffe ne tubagamba, nange mbagamba nti qul, bagambe, mbagamba nga neegamba nga nammwe mbagamba ti bifadlillah ayi alladhi huwa alquran, obulungi bwa allah nga nabwo si bulala nga nayo ye Qur'an. alladhi huwa a'zamu ni'ma, alladhi huwa a'zamu ni'ma, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Qur'an nga nakyo kyekyengera ekisinga okubeera ekinene. wa minna wa fadlin tafaddala allahu bihi ala ibadihi. allah talina bulungi bwe yawa baddu be nga Qur'an. a'zamu ni'ma tafaddala allahu bihi ala ibadihi. obulungi allah bwe yawa abaddu be obw'omulembe guno teriyo businga kuba wa Qur'an. yagamba nti wa birahmatihi, qul bifadlillah wa birahmatihi, ng'olina Qur'ani. wa rahmatihi addiinu wal iman, addiinu wal iman. rahma ya allah bwe busiraamu n'obukkiriza. wa ibadati llah, n'okusinza allah. wa mahabbatihi, wakati mu kumwagala. wa ma'rifatihi, ng'ate n'okumumanya omumanyi. yaga nti fabidhalika falyafrahu, ekyo kyekibanga kibasanyusa, kyembanga mwesiima nakyo. huwa khayrun mimma yajma'un min mataa'i dunya wa ladhatiha. Qur'an n'obusiraamu byebyengera ebisinga okubeera ebyebbeeyi okusinga byonna bye mukuŋŋaanya mu ebyo bye mweyagala nabyo mu nsi n'ebiwoomerera by'ensi. fa ni'matu ddiin almuttasilatu bisaadati ddarain, ekyengera ky'obusiraamu ekiviiramu omuntu okubanga ajja kwesiima ku nsi ne ku nkomerero. la nisbata bainaha wa baina jami'i ma fi dunya, tolina bw'okigeraageranya na bintu birala byonna mu ebyo bye mufuna mu nsi. bagala bange, allah agambye nti obusiraamu nga nakyo kye twakulembeza namba 1 n'obukkiriza. n'ayongerako ekyokubiri n'agamba nti Qur'an, yagamba nti omuntu byebyebbeeyi ebisinga ebituusa omuntu ku kwesiima mu maaso ga allah. emabega agambye nti obwo bwe buluŋŋamu, Qur'ani buluŋŋamu, simanyiyo mu nsi kyabbeeyi nga buluŋŋamu. allah gwe yawa obuluŋŋamu yamuwa obulungi bwonna, gwe yamma obuluŋŋamu yamumma obulungi bwonna. agambye nti Qur'an rahma, kusaasira kwa allah. allah baba awadde okwesiima, baba awadde okusaasira, aba awadde buli kwesiima. biki allah ebirala byayogera ku Qur'an, ayati mpitirivu allah ng'ayogera ku Qur'an. mu suratu al-Isra, okumanya Qur'ani yabbeeyi
kwesiima mu suratu al-Isra aya yana mwemu Allah yagamba nti walaqad sarrafna fi hadha al-Qur'an liyadhakkaru laqad sarrafna fi hadha al-Qur'an liyadhakkaru njagala nnyo ebigambo by'abamufassirun tafsiri esinga okubeera eŋŋonvu gye musobola ye tafsiri eno nfunda ya mujalladi gumu byonna biri omu naye bwe yali avvuunula etteeka eryo yagamba nti yukhbiru taala Allah atubuulira annahu sarrafa liibadihi fi hadha alquran ay nawaa alahkam wa waddahaha Allah yateekulula amateeka mu Qur'an n'agalambika bulungi wa akthara min al-adilla n'ayitiriza obujulizi walbarahin ala ma daa ilayhi obulambika obulungi buli kyonna kyatubuulirira nakyo wa wa'aza mu Qur'ani Allah n'abuulirira wa zakkara najjukiza liajili an yatazakkaru musobole okwebuulirira nga mwebuulirira ma yanfa'uhum fayaslukuh Allah ababuulira ebibagasa mu Qur'ani musobole okubikwata musobole okubitambulirako wama yadurruhum Allah n'abalambulira mu Qur'ani eby'obutawaana eby'obulabe kye muli fayada'uhu musobole okubireka walakin Allah yagamba nti liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura naye abantu mwe babi walakin aba aktharu nnas abantu abasinga okubeera abangi babirekawo Qur'ani bagyesamba ne bagigaana illa nufura bagyesamba an ayati llah amateeka ga Allah mu Qur'ani agabasomebwa tegakyabagasa libughdihim lilhaq olw'okuba amazima bagatamwa wa mahabbatihim ma kanu alayhi min albatil balondawo kusigala nga baagala ebyo bye baliko mu bubuze n'ebikyamu hatta ta'assabu libatilihim n'obasanga na mwana wattu beekwata nakugoberera bubuze bwabwe walam yuayiru ayati llahi lahum sam'a ne bagaana okuwa amatu nga bagawa amateeka ga Allah wala alqaw laha bala tebaagala kumanya la alqaw laha bala ekyewuunyisa ebyo abantu basalawo babikole ku bo bennyini omuntu takuba ku ekyo n'omwana we bw'atyo bw'amulera aba aktharu nnasi illa nufura abantu Qur'ani bagyesamba ne batakoma bo bennyini bo wabula n'abaana baabwe babeesambisa Qur'ani naye ng'obulungi bwonna obudde gye bali okwesiima kw'omuntu omusiraamu kuli mu Qur'ani eyo aya temala mu suratu al-Isra aya y'ekinaana-mu-2 Allah n'ayogera ekigambo ekirala n'aga nti wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wanunazzilu min al-Qur'ani Qur'ani eyo Allah agamba nti yassa muyo ma huwa shifaa'un ebiri mu Qur'ani ddagala wa rahma Qur'ani kusaasira kwa Allah eryani lilmu'minin kubakkiriza wala yazidu adh-dhalimina illa khasara wala yazidu adh-dhalimina illa khasara naye abalyazaamanya ate Qur'an ebongera kufeeba na kufaafaaganirwa Qur'an weeri naye abalyazaamanya bongera kufeeba bamufassiru bagamba nti fal Qur'an Qur'an eyo gye mulaba
mustamilun ala shifai warahma erimu eddagala n'okusaasira kwa Allah walaisa dhalika likulli ahadin naye si ku buli omu wa innama dhalika lilmuminina bih ekyo kyeyawulidde bagikkiriza almusaddiqina biayatihi abakakasa nti amateeka agali mu Qur'ani ga mazima alamirina bihi abagikoleraku abakolera ku Qur'ani wa amma zalimun naye abalyazaamaanya nga n'obulyazaamaanya bwabwe buli muki biadami tasdiqi bihi ne bw'obasomera Qur'ani balabanga byeyogera si mazima aw adami lamali bihi oba abo abakakasa nti byeyogera mazima naye nga baagaana obikolerako zalimun bakakasa nti mazima naye baagaana ogikolerako idh bihi taqumu alayhim alhujja naye ne woonooba togikoleddeeko naye yeesigala ekukakasaako togenda kubona kyakwekwasa mu maaso ga Allah togenda kubona kyakwekwasa alam takun ayati tutla alaykum amateeka gange tegabasomebwanga lunye ntakera bulijjo abantu bagenda kugamba nti bala eryeteeka terimala mu suratu al-Isra aya ey'omwenda Allah bwe yali atugamba Qur'an wallahi emirembe gyaffe okwesiima kwaffe okuyitamu kwaffe tekuli walala kuli mu Qur'an basiraamu mmwe muzaala mulina abaana naye ayagala saadatu waladi ayagala okwesiima kw'omwana we mu by'omusomesa oteekwa okubanga Qur'ani mwebi genda mu suratu al-Isra aya ya mwenda Allah yagamba nti inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam يخبر تعالى الله قال عن شرف القرآن قاتبولي لكتبة القرآن وجلالته نبي يا قرآن وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى قرآن بيرامبك بيبسنغو كبيري بتوكيرد قرآن بيرامبك بيبسنغو كبيري بيبين byebisinga okubeera eby'omuwendo min al-aqaid bweba nzikiriza Qur'ani yesinga okukulambikira enzikiriza esinga okubeera ey'ebbeeyi wal amal bwe giba mirimu wal amal Qur'ani yesinga okulambikira emirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi wal akhlaq bwe ziba mpisa teriyo kirambika mpisa zisinga Qur'ani zerambika faman ihtada bima yad'u ilayhi al-Qur'an omuntu senga akkiriza n'aluŋŋama n'ebyo Qur'ani byerambika mu nzikiriza mu bikolwa mu mpisa kama kana akmala an-nasi wa aqwamihim wa ahdahum fi jami'i umurihi abeera asinga abantu obujjuvu aba asinga abantu obujjuvu era yaba abasinga obuluŋŋamu fi jami'i umurihi mu nsonga ze zonna wano weewuunyiza ng'ate abantu balowooza
tiwali yennuŋŋamya mu nzikiriza omuntu alowooza tiwali yennuŋŋamya mu bikolwa tiwali yennuŋŋamya mu mpisa esinga y'obusiraamu nosanga omuntu ng'akugamba nja kukyogera nga bwe kiri ti abaganda balina empisa ezisinga ez'obusiraamu ezaawo tugogerezija man asdaqu min allahi haditha ani asinga okutugamba ekigambo nga bw'aba kitugambye kyekisinga okubeera ekyamaki bambi mulina empisa naye temugenda kubeera na mpisa akmali zisinga za busiraamu ezo ezigibwa mu Qur'ani teriyo agenda kubaziba nazo abali mu bazungu balowooza nti balinayo enkoleesi nkola y'abazungu mugiyita civilization teriyo civilization esinga yabuti awo wesekererera abasiraamu ne mu nsi z'obusiraamu ezimu nga balekawo kitaabu Allah ne basika enkola y'abazungu bagireete mu bo abasiraamu muleseewo ennyambala y'obusiraamu ne mugenda n'ennyambala osanga omusiraamu nga naye ayambadde damage osanga omusiraamu mu suratu al-an'am Allah oluusi Qur'ani ajogerako ng'ayogeredde ddala nti Qur'ani awalala ajogerako ng'alaza nti dhalika al-kitab akiyita kitabu awalala agambira ddala Qur'an awalala agamba atya agamba kitabu kati wano mu suratu al-an'am aya ya 9 Allah yaga nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Qur'ani eyo najissa mummwe naye ya mukisa Qur'ani ya muki Qur'ani ya mukisa erimu amateeka ebabuulira kwaga amateeka agaali mu bitabo ebyakulembera musaddiqu alladhi bayna yadayhi naye erina omugaso walitunzira umma alqura waman hawlaha akabenje konna akanaatuuka ku bantu Qur'ani yekabalambikira ate nekabeekesa abange bwe munaakola kino mujja kufuna obuzibu Qur'ani etwala atinga netulabula ku bye tutateekeddwa kukola buli kyonna ekirimu obuzibu obuyinza okudda eri abantu eri abakkiriza Qur'ani ekibeekesa ekibalambika gati abanga waliwo obuzibu teyakomaawo bw'oba okyagala ebya Qur'an bw'ogenda mu suratu al-Baqara weetandikira Allah yagamba nti dhalika al-kitab la rayba fihi huda dhalika al-kitab
la raiba fihi naye mu byebbeeyi hudan lilmuttaqin. ayagala obulungamu akwate Qur'an. teyakomaawo Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul furqan ebizibu bye tulina ku nsi ne ku nkomerero biva mu kwesamba Qur'an. suratul furqan aya ya 33 Allah yagamba nti waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. omwalimu bwe yali ayogera ku aya eno yagamba nti waqala ar-rasul munadiyan li rabbihi, omubaka yali akowoola omulezi we, washakiyan alayhi, nga yemulugunya gyali. kiki kyeyemulugunya? i'rada qawmihi, olw'okulaba kwa abantu b'omulembe gwe, olw'okukiraba kyamuli, amma jaa bihi, nga beesambye ekyo kyeyabajjira nakyo, wa mutaassifan ala dhalika minhum, nga omubaka sallallahu alaihi wasallama alaga okunyolwa n'okunakuwala ng'anakuwalira abantu b'omulembe gwe. n'agamba Allah we ti ya rabbi inna qawmi alladhina arsaltani lihidayatihim wa tablighihim, abantu bange be wantumamu mbeere nga mbaluŋŋamya n'okubatuusaako obubaka bwo, kad a'radu anhu, obubaka buwampa mbatuuseeko babwesamba, wahajaruuhu, ne babusenguka, watarakuuhu, ne babuleka, maa anna alwajibu alayhim, so nga ate ekibakakatako al-inqiyadu li hukmihi, kubeera nga bagoberera amateeka ga Qur'an, wal iqbali ala ahkamihi, n'okubeera nga beeyulira ennamula zaayo, wal mashi khalfahu, ekibakakatako kutambulira mabega wa Qur'ani. qala Allahu musalliyan li rasulihi, Allah kyavazza n'ayanukula omubaka we ng'amuzza, wa mukhbiran, ng'era amubuulira anna haulai lkhalq, ti abantu abo boolaba, lahum salafun, balina abaabakulembera, sana'u ka sani'ihim, abaakolanga bwe bakoze, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimin. Allah yagamba omubaka we naga nti toggwamu, tebakumenya, tekisookedde ku ggwe, ne bannaabo abakulembera baalina bakiwaji ababafaanana abo, n'abantu ab'emirembe egyakulembera ku bitabo by'ennassa ku babaka bange nabo baali bakiwaji, ng'abo bwe bali bakiwaji bwe basenguka ne balaba kyamuli ne batwala nga si bya buvunaanyizibwa Qur'an. mu suratu Naml oba Qasas, suratu Naml aya y'ekyenda mu emu mpaka ku 93, Allah yagamba omubaka atugambe ti innama umirtu, mazima nze Allah yandagira an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha, Allah yandagira nsinze omulezi w'ekibuga kino Makka, ekyo Allah kyeyafuulanga kya mizizo
nga kiina ebizira mu kyo. Ate walahu kullu shay, buli kintu kyonna ekiri mu nsi kya Allah. Haji Siraj, naye mu ebyo omubaka byagamba atubuulire, Allah byamugamba atubuulire, yagaa nti wa umirtu an akuna min almuslimin, wa umirtu an akuna min almuslimin. Allah yandagira mbeere mu basiraamu. Omusiraamu wenna atudde wano, oba ali gyali alaba, oba atuwulira, oba mbeereza ayogera, wa umirtu an akuna min almuslimin. Allah yatulagira tulina kubeera mu baki? Tulina kubeera mu basiraamu. Kimala yagaa nti wa an atluwa alquran. Wa umirtu an atluwa alquran. Basiraamu mmwe abaami n'abakyala n'abaana bammwe, wa umirna an natluwa alquran. Mwebyo Allah bye yabalagira, mwebyo Allah bye yatulagira, oba gwani Allah yatulagira okusoma Qur'ani. Wa an atluwa alquran wa umirtu an akuna min almuslimin, ay ubadira ila islam, mbeera omwangu okutuuka eri obusiraamu. Waqad faala sallallahu alayhi wa sallam fa innahu awwalu hadhihi al-umma islaman. Nabbi kino yakituukiriza, teriyo musiraamu amusooka mu busiraamu mu mulembe guno. Wa a'zamuha istislaaman, n'okujemulukira amateeka ga Allah teri yamusinga. Wa umirtu aidan, mwebyo Allah byeyandagira era ekirala, alaykumul Qur'an, Allah yatulagira okwekwata n'okusoma Qur'an. Tugikoze eki? Litahtadu bihi, mulungame nayo, wataktadu wata'lamu, mujimanye alfadahu, enjatula zaayo, wa maanihi, mumanye n'amakulu gaayo. Fahadha alladhi alayya, ekyo Allah kyanvunaana, waqad addaituhu, nze Muhammad nkituukiriza. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, omuntu aneegasa ne Qur'ani nafaahu ejja mugasa, nafuuhu omugaso gwa Qur'ani yaudu alayhi gudda kuye, wa samaratuhu eribala bya Qur'ani aidatun ilayhi biddeeri gwe. Waman dalla faqul innama ana min almunzirin, walaysa biyadayi min alhidayati shay'un. Anaasalawo okwesamba Qur'ani naabula ojja kuba obulakululwo. Wal ayat, ayat ezirambika obulungi bwa Qur'ani mpitirivu, tetusobola kuzimalayo. Wa ahadithu rasulillah, ekitabo kino kiba kiyita suwarul Qur'ani wa fadailuha, obulungi bwa Qur'ani n'obulungi bwayo, essura zaayo n'obulungi obw'enjawulo ku yo. Naye ku peegi ey'atalobw'ettaano yaleeta fiima warada fi fadaili alqur'ani ijmalan, biki mu ebyo ate luli tubadde mu bigambo bya Allah, omubaka bigambo ki bye yakozesa ebirambika ng'atulambikira obulungi bwa Qur'ani. Ayati yaleta, hadithi yaleta nyingi, naye muzo tujjemu zino wammanga ntono nnyo tugende. Hadithi esooka ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ojagisanga ku peegi ya 57.
أقامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامت ناول يوم بكوا الله وكساسا من بجبرك يقول ngom baka agamba yagamba ki ombaka yagamba nti la hasada illa ala thnatayn la hasada tokwatibwanga bujja tokatibwanga muntu yenna asaalwa abantu baleke ne be balina okujjako ebintu bibiri bw'olabanga omuntu abirina mwegombe saalirwa ng'omwagaliza gw'obirabyeko abisigaze Allah abimukuumire si kye kyokka ate naawe Allah akuwa ebimufaanagana so si nsaalwa yakukiraba ku muntu ne weegomba kimuveeko gw'ate oba olyawo okifune kwagaliza gw'okirabyeko alhamdulillah era omusabira Allah kimuteeremu baraka naye naawe kimwegombeko Allah akikole kiki akikuwe ate kikolerere okifune ebintu bimeka ebintu bibiri asooka yaga nti rajulun ataahu Allahu alkitaba rajulun ataahu Allahu alkitaba abasiraamu mwegombanga nnyo omuntu Allah gwe yawa okusoma Qur'an ayinza okubanga Allah teyamuwa gisoma busomi n'amuwa n'okumanya amakulu gaayo ayinza okubanga teyamuwa kumanya bumanya amakulu gaayo n'amwongera n'okubanga agezaako okukolera ku ebyo by'amanya okusoma by'amanya amakulu gaayo n'okubikolerako ng'abikolerako rajulun ataahu Allahu alkitaba Allah omuddu gwe yawa okumanya Qur'an wa qaama bihi n'omusanga ng'agikolerako ana allayli obudde bwe obw'ekiro asaalako ekiro qumi llayla illa qalila abantu bayimirirako ekiro naye nga bakola ki warattili lqur'ana tartila basoma Qur'ani olusoma abo bw'omulabanga omwegombanga nasalu llaha an yaj'alana minhum owokubiri eyeegombebwa wa rajulun ye musajja aataahu Allahu maala be baddu Allah be yawa ssente fahuwa yatasaddaqu bihi ana allayli wa ana annahar nga bayitirivu bakola mu maali eyo emirimu Allah gy'ayagala obudde obw'emisana n'obudde obwaki obudde obw'ekiro abo abantu babiri bebeesembesebwa bebeegombebwa naye olabye bwatandikidde bwasookeddeko asookedde ku muntu Allah gwe yawa okumanya ekitabo kye Qur'an هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم إرانا يجج سانغايو توبوزا قبطوف وايو نتوف حديث يوكبين يا أبو هريرة رضي الله عنه وقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبقوا الله يقامت لا حسد إلا في اثنتين تويقوم بانقو قجاكي بمكة ناقات رجل ومسجع علمه الله القرآن ويقوم بانقو نيوم الدو الله ويوا نامو يجرز القرآن فهو يتلوه n'omusanga ng'asoma Qur'ani eyo ana allayl obudde obw'ekiro wa ana annahar n'obudde obw'emisana fasami'ahu jaarun lahu oluusi asitulako ne ku ddoboozi mulirwana we n'amuwulira faqal naye mulirwana n'omusanga ng'agamba nti laitani nga ndabye nze utiitu mithla ma utiya fulani
singa nange Allah yampa okusoma singa Allah yampa okumanya ekitabo kye nga mulirwana wange Allah bwe yakimuwa. Wallahi abaddu muwulira abantu abasoma Qur'an naye n'osigala nga teweegomba. Ne mulaba abaana b'abantu abasoma Qur'an naye abamu ne mbasigaza nga mbaweerera mu gasomero gye batasobola kusoma kitabo kya Allah. Mwana Rahaji bang'endako Makka ne mutiikiza ne Sudaisi twagala omusajja asomera Qur'an. Naye ng'abaana bammwe gye basomera wallahi tebayigayo wadde qul huwa Allahu ahad. Obwesimbu bwammwe buliridda w'abasiraamu mmwe okujjako okulimba. Obwesimbu bwammwe bubaliriddawo. Naye abaddu bagamba tinayitani, abaddu bagamba ti nga ndabye kale senga utiitu senga Allah yampa mithla ma utiya fulani. Nosanga omuddu ng'alina abaana 3 5 bonna bamanyi okusoma ekitabo kya Allah naye nga mulirwana naye nga kutoyinaamu omu naye nga naawe olina abaana 4 naye nga toyinaamu. Lwaki ono yeegomba nti faamiltu mithla ma ya'malu. Allah senga akimpa nange senga bwentyo bwensaala nesaalako ekiro senga nange bwembeerako mu nju yange nesomako Qur'ani bwentyo. Wallahi amayumba gaffe tegasomerwamu Qur'an. Si ffe abakulu si baana baffe teri yasomera mayumba gaffe Qur'an. Wabil asaf ate ekinakuwaza ndongo yeevugira mu mayumba gaffe. Wabil asaf ndongo yeevugira mu mayumba gaffe. هذا الحديث أخرجه البخاري. حديث يا عثمان بن عفان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره تمجينا كبيرة باروج كسينغ بانو بتوغيرك تمجينا كبيرة باروج كسينغ با عثمان بن عفان. الله نبوانا بوانغازا نيتي أبفور بي كما نكتب تاع الله اتشافونا بدوانا بي كما نكتب تاع الله. عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقامات خيركم أمرونج ممي أمانو أمرونج مبانبو خيركم أمانو أمرونج مبانبو خيركم أمرونج ممي أباتوا بكم برابا بكازي خيركم أمكازو أمرونج وكسينغ بكازي والنبي منارا من تعلم القرآن من تعلم القرآن يموت وفايوكو يجي كتاب الله قرآن. من تعلم القرآن تريدون أن تكونوا من خير الناس بمبم وقال كويرا مباتو برونج بمبم وقال كويرا بانا بمبابيرين باتو برونج مبانا برونج علموهم القرآن بايكت القرآن. خيركم أمروج ممي من تعلم القرآن يموت وافا يوكو يجا القرآن لكم أكويت وعلمه أين أتواروفنا يجب ناجي جريزا. وهنا الأسف الشديد كم تعلم القرآن ولم يعلموه.
banakaba yisomye Qur'an ne bamanya okugisoma ne bamanya amakulu gaayo walam yuallimuhu ne bagana gisomesa abantu kam osanga abo wali mubekwese mu buduuka beera mu kaduuka barakallahu fikum naye oteekeddwa okusomesa abantu Qur'an giwasoma ekyo kyekikufuula omulungi ekyo kyekikufuula omulungi naye abo walimu ne basoma ekitabo kya Allah ne bakitegeera ne balekera abatakisomye ne babeera nga be basomesa abantu la hawla wala quwwata illa billah n'olaba omuddu bambi musajja wattu olwava kiwumweyo ate abantu beetaavu n'olaba omuddu nga yayimirira mu bantu y'abasaaza abamanyi okusoma Qur'ani baava bali busy n'olaba ebituuti bino ng'abaliko misikini tebasobola kusoma amateeka ga Allah mu butuufu bwago singa misikini be baliwo ate bagezaako bagatapukira abantu abagasoma baliriddawa balina gye beekwesa waliwo n'abalala kyebakola kirungi barakallahu fiikum bugati katusomese mu masomero katusomese baana nusalli abaana mubasomese naye ate bano bamukallafuun ate bano abalina okukolera ku busiraamu ani agenda okubasomesa bano abantu abakulu ani agenda okubasomesa nze ndi eri mu masomero sheekhe mutuleke ffe tuli eno mu masomero bano abalina okufugibwa amateeka g'obusiraamu ani aba abasomesa ebyo nabyo n'obiteekaawo ate mwe abagasomesebwa mune musalawo okufuuka kirala kuba bakasomesa temulina bwetoowaze temuwandiika temukwata temulivaizinga muli awo eyo ye society eno bwetyo bwefaanagana n'okuboggolera muboggolera n'ababasomesa era abantu batuula wano nga babeegendereza nnyo oba n'abasomesa ki tebatantabukire kino bwe nakibagamba banakikkiriza abantu ne babeeraliikirira kubanga mwafuuka bakambwe omukambu waliraani omuntu abeere ku bwerinde tiwaliyo bye mutaagala kuwulira era tajja tobagamba basiraamu bazibuwa muli bazibu abaawo هذا الحديث أخرجه البخاري وقالوا فوندكرا حديث يا سهل متبن وسعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومبقى يجب ومساهم تيارا لا يتجج سما كوبانغا جاتو تواليو بود نبي جرمو بيوام ومتيارا يجني ومبقى صلى الله عليه وسلم نانت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله نقول ودد الله ومبقى نامغانت ها مالي في النساء من حاجة ونودنا يه سينا بويتاب مسجى وليكم أبرياو نمغانت زوجنيها يا رسول الله بدين سوا يا رسول الله بوباتو ملينا ميتوستين زمقولت نزمومبي mbaka sallallahu alaihi wasallam namganti bako ne chomwa saja namganti sirina mbaka namganti a'tiha nonya yo na awereka kazi ono kuna wabwerere teri yo wadde empeta nanonya natafuna kyabambuza nti ma ma'aka min alquran kikyolina mu quran
namugamba suratu kadha wa kadha omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti zawajtukaha bima ma'aka min alquran kale mukufumbizizza genda omuyigiriza ekyo kyolina mu Qur'an. hadithi eyo sagala kubatawanya nayo erimu ebyayo bingi. hadithi endala ya Aisha radiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah. Aisha agamba nti almahiru bilquran, omuntu asoma Qur'an ng'agisoma agimanyi maa safarati alkirami albarara, agenda kubeera n'ab'ebitiibwa ababaka ba Allah ku lunaku lw'enkomerero. walladhi yaqra'u alquran, naye ate oyo asoma Qur'an wayata'ata'a fihi, naye ng'agitamattama wa huwa alayhi shaqun, ng'emukaluubirira naye nga yerwanako, lahu ajran, oyo Allah muwe empeera bbiri, empeera ey'okusoma n'empeera ey'okumenyeka n'okwerwanako. hadithi endala ya Abu Huraira, ndowooza tusomeyo zino ssatu zokka. hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ombaka yaga nti ayuhibbu ahadukum omu mumwe ayagala idha raja'a ila ahlihi, nga bwe yazze Kampala obudde buzibe adde mu maka ge eri mukyala we n'abaana be, an yajida fihi thalathu khalafat, agenda okuddayo ng'asisinkanayo eŋŋamiya ssatu ez'amawako, idaamu simanin, nga nnene z'amabango. qulna na'am, ombaka ne bamugamba nti ye ya rasulallah buli omu akyagala. ombaka n'agamba nti fa thalathu ayatin, aya essatu yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi, aya emu bbiri ssatu omu ku mmwe z'asoma ng'azisomye mu swalaye, khayrun lahu, zezisinga okubeera ennungi gyali, min thalathi khalafatin idami simanin, okusinga okudda ewaka n'asisinkanayo nga bamutonedde bamuleetedde eŋŋamiya ssatu ez'amabanga amanene ng'ate ziri mawako. aya ssatu z'osoma mu swalayi zisinga omuntu okumuwa eŋŋamiya mmeka nga nnene nga z'amawako ensava. wallahi ebintu by'ensi bibi. omuntu n'omugamba nti genda e Kampala okola ekintu bwe kiti, naye buli woonodde ewaka ojja kusanga nkuteereddewo nnusu bulaaya ssatu ente. aga nti mu nnaku 10 mba nnina ente mmeka? mu nnaku 10 mba nnina ente 30, nga tugunyinza obutagukola nga gawalira mu mwezi gumu. naye olw'okuba omubaka byatulaga tebiri mu kutegeera kwaffe, omuntu omusanga ebyo tabimanyi era tebimutwalira budde. tukusoma aya ssatu mu Qur'ani mu swala yange, kinsingira kiri ebyo tebirina value okujjako kwabo Allah bye yaba okukkiriza. eyo hadithi akhrajahu Muslim. hadithi endala efaanagana bwetu ya Uqba bun Amir aga nti kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffa, omubaka yafuluma n'atusanga nga tuli awo mu kifo ekisitufu emabega w'omuzikiti gw'omubaka. faqal, omubaka n'atugamba ayyukum yuhibbu, omu ku mmwe ani ayagala an yagduwa, buli kanaku akeerenga, kulla yawmin, buli kanaku akeerenga, kino ng'akikola buli kuti buli lunaku ku makya, ila butuhanin, waliwo olusenyu bayita butuhani e Madina, au ila aqiqin, oba eri olusenyu oluyitibwa aqiqi, n'olusenyu olulala olwakubiri luliriddawa
Madina. Butuhan ne Aqiqi nsenyi bbiri ezimanyiddwa mu kibuga wa Madina. Fayati minhu agenda afuneyo bamuweeyo binaqataini bamuweeye eŋŋamya bbiri kawumawaini nga zamawako nga buli kanoko okenda genda mu Aqiq oba wa Butuhan naye buli wokeera n'ogendayo Abdurrashid nga bakuwa eŋŋamya bbiri ng'ate zamawako fi ghairi ismin wala qat'i rahimin nga ziri pyuwa nnungi tomaze kutula luganda tokoze kyonono kyonna wabula bazikuwe mu bulungi naye nga buli kanaku okeera n'ogenda n'ofunayo bbiri n'enkya n'okeera n'ofunayo bbiri. Faqulna ya rasula Allah nuhibbu dhalik nogati ombaka wa Allah fenna ekyo tukyagala. Qal ombaka kyava agamba nti afala yaghdu ahadukum omu mummwe lwaki takeeranga ila almasjidi afala yaghdu ahadukum omu mummwe lwaki takeeranga eri omuzikiti fayuallima nayigiriza au yaqraa oba nasoma. Bubashir keranga ku muzikiti either oyigirize oba osome. Keranga ku muzikiti okole ki? Osome. Min kitabillahi ayataini keranga osome mu kitabo kya Allah ayat. Keranga osome mu kitabo kya Allah aya bbiri. Tafuddeeyo ozisomye mu Al-Fatiha naye keranga osomeko mu kitabo kya Allah aya mmeka? Khairun lahu ekyo kyekisinga okubeera ekirungi kuggwe minna kataini okusinga okukeera ku makya ne bakuwa eŋŋamiya mmeka oba ente mmeka? Saagala gamba oba embuzi bbiri kuba ntono. Ombaaka yagamba ŋŋamiya mmeka? ŋŋamiya bbiri. Yagamba nti wa thalathin khairun lahu min thalath. Bw'omanyi oyagala kuno nayo mmeka? Bw'osalawo nakati kansome aya mmeka? Zezisinga ate gwe ogende Butuhan ne bakuwa eŋŋamiya mmeka? Wa arba'in okusoma aya 4 khairun lahu min arba'in kisinga okukeera mu kifo kyonna nga bagenda kuwayo ente mmeka? Ente 4. wa min a'dadihinna min al-ibili. Buli woyongerako aya nga n'eŋŋamiya zikola zitya? Buli woyongerako aya nga n'eŋŋamiya, buli woyongerako aya ng'osinga ow'eŋŋamiya, bw'osoma aya 50 osinga eyakedde mu kifo ne bamuwa ente 50. Obulungi buno tubulekeraani? Obulungi buno omubaka yali abugambaani? Era ani abukolerako? Yaani abuwulira n'abwegomba n'agenda yeekubeko ku gwo? Yaani abwegomba n'abwagazisa omwana we oba abaana be? Khitaman nga tufundikira eya Abi Umamata al-Bahili wamaka gye yagaa nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti iqra'u al-Qur'an, musome Qur'an. اقرأوا القرآن مسميت فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن يجا كجا يوم القيامة
nga yegenda okuwolereza. Ani agenda okuwolereza gwe Umar ku byonoono bye tulina n'obukendeevu bwe tulina? Ani agenda okutuwolereza? Niyo osanga batafaayo. Nina looya wange naye yeesigamu okwo n'akola ebyonoono n'akosa buli gwasanze. Looya wo ng'ogenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala yaaliyiddawa. وللحديث تتم إن شاء الله. الله بانا باتولسيو aye haditha bidyessatu zetuleseeyo zetutaagadde kusussa maaso. Allah bwana batulekedde obudde ne tulaba nga kisaana tujja zibasomera, naye njagala kubagamba nakubakakasa ti alkhairu kulla alkhair, obulungi buli mu kusoma ggwe n'okusomesa abaana bo ekitabo kya Allah. Obulungi sebulungi yenna okwesiima ku nsi ne ku nkomerero okukona abaana bo kuli mu kufaayo kumanya makulu ga kitabo kya Allah. Obulungi n'okwesiima kwonna ku nsi ne ku nkomerero kuli mu kukolera ku Qur'ani, kuli mu kukolera na kugoberera Qur'ani. Abaagala mwegase nayo, abataagadde mugireke. Ayagala weegase ne Qur'ani, atajagala gireke. Naye huwa khairun mimma yajma'un, Qur'ani ekira byonna bye mulowooza. Ntegerekesa bulungi? Tetujja sukkaawo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.